Okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu, buli mwaka bannayuganda abasoba mu 1,200 bava kuno okwolikira mu mawanga g'Abawarabu okukuba ekyeyo ng'abasinga baggweera mu Saudi Arabia, United Arab Emirates ne Qatar. Mu ggwanga lya Saudi Arabia lyokka bannayuganda abakolerayo basoba 40,000 newankubadde bangi bettanidde okugenda mu mawanga ago n'omuwendo gw'abeemulugunya nti babatulugunyizaayo nagwo gweyongedde nga n'abamu bagamba nti baggyibwamu ebitundu byabwe eby'omunda. Netukola sikaani endala era baagikola ne bapuruvinga nti omwana talina right kidini ye. Abafiiriddeyo nabo bangi ddala era abamu n'okutuusa essaawa ya leero ab'enganda zaabwe bakyalaaja n'olw'emirambo gyabwe egitaddizibwanga. Njagala mulambo gwange n'obuyambi bwonna obulala obw'enjawulo kuba yali agenze kutukolerera. Egimu bagirwisa paka mu myezi nga 6 emirala tegidda ng'ogwa najjuuko Shadia. Ab'ekitongole ki Migrant Workers Voice ekimu ku birwanira eddembe ly'abankuba kyeyo mu mwaka oguwedde gwokka balondodde ensonga z'abantu abasoba mu 13 abafiira ku kyeyo mu mawanga g'Abawarabu. Ne Maria Mwiza ow'ekitongole ki Overseas Workers Voice agamba nti okuyita mu kaweefube w'ekitongole kino bazizza emirambo gy'abantu 12 abafiira mu Buwarabu omwaka oguwedde so nga waliwo abalala bangi abafiirayo ne batamanya. Abaana abasinga bafiira ebweru naye ate abamu ne baziikibwa abalala ne basigalayo ate abalala bakomezebwawo naye ne batayita mu ofiisi zaffe. Abdallah Kayonda agamba nti abakozi okutulunguzibwa n'abamu ne batuuka okufiirayo biva ku kuba nti amawanga g'Abawarabu agasinga tegassa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ono era avumirira enkola emanyiddwa nga kafala ekozesebwa mu mawanga gano ng'eneewa obuyinza obw'enkomeredde eri omukozesa ng'aba asobola okukozesa omuntu kyonna ky'ayagala kubanga abanga eyamugula. Kakati sisitimu eyo baagikwata ne bagiteeka mu kugula abakozi ewaka okubanga bamuyinako okuyingira kwe oba entry ne exit. Nti ne baba bakoze ebikolobero bo be bakuyinako gundi okkuta. Gwe teweewuunya lwaki abaana bamalako contract e Saudi Arabia ne baba nga tasobola kulinnya nnyonyi kutta. Bwe mbikkudde ebiwandiiko nkizudde nti enkola ya kafala yagonjibwawo mu myaka gya 1950 mu biseera nga Abawarabu bazudde amafuta era ng'ekigendererwa kyayo kyali kyakufuna abakozi abalayisi era be balinako obuyinza obw'enkomeredde. Omusponsalinga n'ogula n'omu-owninga for good. Bwe batyo abaana b'eggwanga bwe baggweredde mu buddu. Zino ze zimu ku nsonga ezitanudde ab'ekitongole ki Migrant Workers Voice okuwandiikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga baagala gavumenti eyimirize bunnambiro okutwala bannayuganda mu mawanga gano okutuusa nga waliwo ebitereezeddwa. Bizinensi eggalibwewo ey'okutwala abantu ebweru mu bunnambiro temporarily. Tetwagala bayimirize forever, twagala batereeze ebibasoomooza. Kinajjukirwa nti mu Desemba wa 2017 Uganda yassa omukono ku ndagaano za mirundi 2 n'eggwanga lya Saudi Arabia nga zigenderedde okulaba nti bannayuganda abatwalibwa mu ggwanga lino bakolera mu mbeera ennungi era esaanidde. Wabula Kayonda agamba nti endagaano eno yakoma mu biwandiiko. Kubanga buli kaseera babalawo we bafunira. Ani gwe tuwadde license, atuwadde commission meka, ani gwe tunaalema, ani gwe tunaaterawo omuzinzi, ani gwe tukiriyalingira, ani gwe tulwisa. Wabaddewo obunafu mu kutuukiriza ebyetaago eby'endagaano zino. Omwezi oguwedde minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi yagenyiwalako mu ggwanga lya Saudi Arabia okulaba obanga ebiri mu ndagaano zino bissibwa mu nkola n'okwetegereza engeri bannayuganda abakolera mu ggwanga lino gye bayisibwamu. Ng'akomyewo Amongi yategeeza nga bwe yafunye okwemulugunya okuva mu bakiikiridde abakozi ne bamutegeeza ebisinga okubanyigiriza omuli obutaweebwa bujjanjabi obusaanidde okuva eri abo bakozesa, obutasasula oba obutamalayo misaala gyabwe, okubaggyako ebiwandiiko ebiboogerako, okubakugira okukozesa amasimu ne yintaneeti, okubatulugunya, okukyusa abakola obwayaya okuva mu maka agamu okudda mu malala ne babinikibwa emirimu nga kw'otadde ebirala bingi. Deduction of their salary, all this are a major complaint that we found. Okutuusa ng'ebyo byonna gavumenti ebitaddeko essira, abalwanira eddembe ly'abankuba kyeyo balowooza nti waliwo okwesulirayo ogwa naggamba kuba gavumenti etegeezeddwa buli kimu. Awo eba naakigobere tetulina buzibu bona ne bamalire Saudi Arabia naye nga tugoberedde principles zitugamba. Bannayuganda okuggweera amawanga ago okukola kiva ku bbula ly'emirimu eriri mu ggwanga nga ku buli bavubuka 10 abali mu Uganda 7 tebalina mirimu. Herbert Kamoga. Abaami n'abakyala musiibye mutya kansube muri bulungi mwebale gye mutuusizaako engalo lwaleero. Twebaza Mukama abakyala balama bakyassa abafunye ekyokulya mweyongere okwebaza Mukama. Abatanaba kufuna ekyokulya toggwamu maanyi naawe omugonvugonvu naawe alina obulwadde toggwamu ssuubi. Eyakuwa omukka kyali wamu naawe
wadde oyinza okuba oli awo wansi nga toyina gayimuka naye bw'olaba ng'okyalaba bw'oti weebaze Mukama omanye nti ali ku luuyi lwo takuvangamu. Olaba agabirira n'ebinyonyi ebibeera mu ddungu ebibeera mu ttale ate ggwe omuntu beera n'okukkiriza mu mutima gwo nti buli kimu kisoboka mu linnya ly'omutonzi. So olunaku lwaleero ngenda kwogerako ku nsonga y'ennyonyi yaffe eva eno e Saudi okudda e Uganda. Mukama Katonda tumwebaza, naye kale nakisanyukira nnyo nga bw'okiwulira, nakisanyukira kubanga nange bwe ndaba amawanga amalala galeeta ebyenkulaakulana mu ggwanga lyange mba mpulira amaanyi ne ngamba waawo naffe twandikyukako oba naffe twandibeerako ng'amawanga amalala ne tubeera obulungi. Naye ndabira ddala tulinga abaakwata ekibi, n'okwata ekintu ekyavunze kungulu n'oteekako ekirungi, n'obikkirira kino ekyavunze n'okwata ekirungi n'okiteeka kungulu. Omanya nti nakyo kigenda kukomeekereza nga kivunziza n'ekino ekiri kungulu. Kubanga tukyalina ensonga ekyali mu ddiiro ekyali ennene enzibu ate nga ya bulabe. Abaana bali mu kufiira eno, abaana bali mu kulaajanira e Saudi, abaana bali bubi. Nante ekifo ky'okugamba nti musooke muleete ennyonyi musombe abaana abalala mubongere eno, n'abalala bali eno bakaba tebalina mirimu. Ndaba amawoofiisi agamu nga gajjuddemu abaana baabaleeta tebalina mirimu, naye ate ne mwongera okusomba abantu kubaleeta eno. Musooke mutunule mu kino ekintu ekiri mu ddiiro, bwe mumala okukiggyawo then mulongere abaana. Tetugaanye bannyinaze baganda bange bali eyo beetaaga okukola, naye mwandisoose ne muggyawo kino ekiriwo nti kuno okutulugunyizibwa okuliyo tukumazeewo tutya? Abaana abadduka mu biyumba eno ensonga tugiggyeewo tutya? Abaana abafiirayo kiki ekireeta obuzibu kyo tukiggyeewo tutya? Naye ate tusanyukidde ekiri kungulu, kino ekirungi kye tubisseeko, naye kino ekiri wansi ekivunda tetukikutteeko. Kwe kusaba kwange bambi mwandisoose ne mutunulamu eno ensonga. Ye ekyali nnene nnyo. Muyinza okuba nti guno omwaka data abaafa nti baali 12 oba baali 15, ate abali mu ggwanga eryo bali abantu emitwalo meka? Yes, gye bali, naye abo abafudde be baabadde obubi? Otunudde ku bano abaafudde nti muwendo mutono nnyo ku guno gw'abantu abakyaliyo, naye bo abakyaliyo bo bali bulungi? Oba kiki ekyaleetera bano abantu abaafiira e Saudi okufa? N'abalala kye bayitamu oba bo bali bulungi tebakiyitamu? Musooke mutunule mu kino ekintu ba mikwano, baganda bange, bataata, bamaama, musooke mutunule mu kino ekintu. Naffe tuwulire ennaku n'owulya wooli, naawe ojjukira obeera mu mawanga n'owulya nti egindi wagudde kino, egindi wagudde kino. Olowooza ebyabeeranga Masaka, n'owulya nti Masaka abantu baabatemyatemye. Olowooza eyabeeranga mu Kampala nga yeebaka mirembe? Era naye ng'agamba nti ekyatuuse wooli kiyinza okukomekeza nga kituuse n'ewange, kubanga n'olaba teyakiyita nti jangu. Tiwali ayita embeera embi nti jangu gyendi nze nkooye okuba obulungi, naye olabira awo ng'embeera ezze. Mwandisoose ne mutunulamu eno embeera nga tenaba kusagika kugenda mu mawanga amalala.
byebyo ebyange kwe kusaba kwange Mukama Katonda akume eggwanga lyange Uganda, akume motherland yange gye njagala ennyo. Mubeere bulungi, mweraba.